Bobo kyatemera atemera munno ku kiti kino kibatemerako ennyama omuswaze swaze mu nseera omulage nti si wa buvunaanyizibwa gw'okakasa tokola nko ku nsobi gw'otuukiridde. Tewali muntu atuukiridde ku nsi n'ezimalayika tezituukiridde tebabalimbe eng'ombe yagireeta simuyisaamu maaso naye nkizudde kubanga sitaani yayo yali malayika. Tuvume nnyo bannaffe abakkiririza mu nzikiriza ez'enjawulo naye gwe muganda wange ali eyo alina enzikiriza gy'okkiririzaamu. Kiki ky'okoze okusaasaanya enjiri ng'oyita mu kikolwa ky'omukwano okwagaza abantu eddiini yo? Tuleme kubeera mu mayumba gaffe koola oyo yatutonda naye nga bwe tufuluma wabweru tufuluma nattima na bukyayi. Yagambye agenda kubeera nammwe paka ku idi. Paka kuki? Ku idi. Era idi tugenda kuba ffenna. Era ngenda kujja wano mbakime tugende tugire ffenna. Mukama mukisa karim ndowooza ky'okoze okiraba. Tusabire nnyo bannaffe abali ku ndiri, bannaffe abatakyasobola kwewalula nga basitule. Temuggwamu maanyi, akaseera ako kaseera buseera kajja kuggwaawo. Tuli nammwe era tugenda kubasabira muwone, tugenda kubasiibira era tugenda kukoowoola tuwanike engalo zaffe eri ddunda oyo amanye ebizibu byaffe era abiddamu, oyo omwenkanya atasala musango na buluvu abasaasire. Baganda bange anko Karim nyongera okukusaba, bantu bangi nnyo b'okutteko mbadde nsaba tukwate ku Jamii Culture mu kisiibo kino. Leka Jamii Culture abe projekiti y'ekisiibo kino. Mr. Karim sebo tukweyanzeege byokoledde eggwanga lyonna era tusiima. Tusiimye nnyo kuba teri katono. Ekimu kiba kinene mu maaso g'omuntu era tumwebaza katumusabire Allah amwongere ekisingako awo ayongere okuyamba eggwanga. AK Fashions ekikoze, AK Fashions ngeyita mu CEO Mr. Karim ekikoze. Bantu bangi bannange muyiwe emmere musiibye mu kisiibo kino ne mulya ne mugegera musula mulya naye nga bannammwe bangi bambi bandiyagadde okusiiba naye nga neddaako tebagiina. Owulira otya nga tewali neyiba gwomenyedde ku futaali bakuddaako oyo gwobadde oyiwa buli kanaku emmere ekolima. Ebiseera ebisinga buli bwe ndowooza okuwanika njijukira engeri gye nakulamu, ebigambo maama bye yaŋŋambanga n'okwewaayo kwe yeewangayo nga njjukira simayiro ye yajjiranga ku bulumi naye ng'ate eririyo gye ndi olwo nno n'endowooza ne ku bantu abandi emabega. Abantu n'olira ne bagamba nti anko waali essuubi weeriri, nenziramu amaanyi neŋŋamba kankeere kanziremu ngezeeko. Njijukira engalo embi omukyala nze gwe mpita maama ze yalina naye nga teyazaalibwa bw'atyo wabula zaafuuka bwe zityo olw'okukakaalukana kwe yayitangamu. Omukyala oyo yakubanga amabulooka yabajjanga nze mbeewo. Ebiseera ebisinga bimanyi okunteeka wansi naye era nnyimirira buli bwe ndowooza ku mukyalo oyo n'abantu abo abantunuulira ne baddamu essuubi. Nnyimirira neera neŋŋamba kannyongere ngezeeko. Bwe njukira gye nava n'okutuuka wano, ebiseera ebisinga nakuwala mu mutima neera ng'omusajja nenziiza amaziga okuyita mu maaso gange okugwa, kubanga era zinnakulira nze baŋŋambanga nti omusajja takaaba wadde ng'ebiseera ebisinga kiruma n'owulira nga onoonya ekibegabega ky'omuntu
okwesigamako nga tekiriiwo. Naye byonna Allah oba Mukama yamanyi. Okutuukawo tekibadde kyangu. Era interview ya leero njagala njiweereze muganda wange Jami Culture. Muganda wange toli mulalu, toyina kizibu, just ebyoyitamu omuntu yenna abiyitamu. Wafunamu okulwala ng'abantu abalala bonna bwe balwala. Mbadde nsaba okkirize era obulwadde wabwala buwona. Aba bakumalamu amaanyi tobatunuulira. Jjukira ebigambo bye weesuubiza ng'olinnya bbaasi eyasooka okuva mu kyalo ng'oyingira ekibuga. Jjukira essuubi lyajja nalyo. Era kale mbawagizi 10 abagoberera lonnamu eddoboozi limu ery'omuwagizi oyo gwe yayimbiranga n'agamba nze ku Jami Culture kwenfiira. Nkwegomba era ensi ekwegomba, situka tutambule. Aba bakuyita omulalu tebamanyi. Mu nsi temuli muntu mulalu. Dokita yaŋŋamba naliko ebutabika. Bwe nagendayo nze n'omutwe gwannumira omwezi gumu n'ekitundu era mbadde mpita mu bugubi obutwenkanika omwezi ogumu n'ekitundu nga sifuluma. Mukama yeebala agabiridde abaana aba bampita anko ne taata ne tutajula. Naye mbadde mpita mu kaseera akazibu ennyo omwezi gumu n'ekitundu. Paka muganda wange mukwano gwange yaŋŋamba nti nedda ogwo omutwe ogukutawaanya gendako ebutabika. Nawulira bubi ne ŋŋamba muganda wange alowooza ndi mulalu. Naye bwe natuuka ekifaananyi kye nalaba kyali kyanjawulo. Abantu abali depressed, abalina anxiety, abalina emitwe egitawona, abafunyemu obukosefukosefu ku mitwe bonna nabasangayo. Abaavu n'abagagga era butabika eddwaliro lya bwereere, eddagala lya bwereere, rehabilitation za bwereere wakujjanjaba owona. Mbadde nsaba Jami Culture okkirize, just walwalamu. Omusawo yaŋŋamba nti nga obwongo bwe bulwala, ng'olubuto bwe bulwala, ng'okugulu bwe kulwala n'obwongo bwe bulwala. Naye problem gye tulina wano ewaffe, ensi yaffe ekyali nto nnyo ekitenkanika nti olumu tubiyita naddogo. Omuntu omutwe we gumukwata mukko n'ayogeramuko ebitategeereka ntugamba agudde eddalu. Nedda abatannagwa ddalu. Naye ng'ebitundu by'omubiri ebirala bwe birwala n'obwongo bwe bulwala era bujjanjaba buwona. Tulekerawo okuziika bannaffe, tulekerawo okulinda bannaffe okubasiba emiguwa tubatwala ebutabika. Nze mbadde mpita mu kaseera akazibu ennyo mu buweereza buno omwezi gumu n'ekitundu. Nyinza okuba nfulumye wabweru w'ekisenge kyange emirundi 5 naye ng'omutwe gufuuse omutwe. Tunaakaabirani tewali. Abantu abasinga batwagala tuli waggulu, naye ate wadde ebyensi ebiseera ebisinga bigaana tuwanike emikono gyaffe eri eggulu. Oyo taata yatubudaabude yatwagala n'atulabira n'atuona mu kifaananyi kye tasobola tulekerera. Gwe muganda wange ali eyo. Mbadde nsaba interview zange zonna eziddako onegatteko tuziweereze Jami Culture, tuzidedicatingire Jami Culture paka ng'awonye era paka ng'azzeemu okuweereza eggwanga. Kyabulabbayi nnyo omwana omulungi bw'atyo omuto, ffe banna content, abantu abaagala amawulire ne likes, okumufuula ekyokuzannyisa kijja kuba kibi nnyo. Jami Culture bw'alizaawa olwo tugende n'ebimuli eby'ebbeeyi ku keesi ye, tusuute ennyimba abweyandikira ennyimba ez'enjawulo batandika okumusuuta bazimbe ne ku mulambo gwe. Naye ddala ddala kyekyo twagala ensi bwe yatuukaawo tuliwo okusanyukira abagenzi dani okujjanjaba abo bakyali abalamu baleme tufukako bagenzi. Mr. Karim nkimanyi oli musajja wa kisa, Anko Karim oli musajja wa kisa. Mbadde nsaba oneegatteko mu lutalo luno olw'okujjanjaba Jami Culture. Tekigenda kutwala nsi yonna, wabula kigenda tutwala nze naawe abakkiriza nti Jami Culture asobola okuwona. Kale mbadde nsaba gwe naawe andaba olwaleero obeeko n'omwoyo gw'ogamba nti guno nze naguyimiriramu ne nguwonya.
baganda bange mbagala nnyo ffe baani interview zino zetwali tukola abantu bazinyooma nnyo batulabanga abanafu era twatandika ne views 2 naye twebaza Mukama nti at least katulabirwa abantu abasukka 3 katutandike n'ekyo okusiima Mungu mugagga era bannange Mukama weebale kuswaza abantu balowooza ntujja kulemwa ffe baani abafuuka emikutu nti bwe twogera bannaffe batulabirako ne bakola tuli mu Charles City tuyise mu bugubi bungi nnyo enkuba etonnye era tujjidde na mu ngatto naye ekyo it's okay ebyokwewunda byansi tewali kye tutugenda nakyo tetujja kurespectinga ngatto tuleme kutuuka ku bannaffe balumwa nedda n'ebigere bisobola Mama Jack Mirembe Mchawala Samali Sekabembe Mama Jenny Olivia Nanyange Mama Matthew Jaja Alice Papa Walusimbi n'abalala bangi mbadde nsaba mutwegatteko mu lugendo lunga tuze tutambula mbadde nsaba buli interview gye tukola tugiweereze Jamie Culture agenda kuwona nze nange nali muzibe ng'aba bamusekerera nali simanyi kyenkola naye just yafunamuko okutaataaganyizibwa olw'ebizibu ebyenjalo si biragaaragala banne obwongo bulwala oyinza okumala emyaka 10 nga tolwadde lubuto naye nga tewaliwo munna alwala olubuto buli kanaku oba buli wiiki oba buli mwezi tekitegeeza nti gwe olwo tetusobola kulwala ensi bwetyo olwaleero obulemu endeese wano yakubudaabuda myoyo gye gibadde gisiiba nga mpita mu Uncle Karim yatusuubiza era n'agamba nti genda mu Charles City ofuneyo abantu 30 abasiiba naye nga tebalina mwasirizi tebalina busobozi ngenda kubayamba ntambule nabo paka ku Idi. Uncle Karim yakikoze omulanga yaguzeemu era kyekituleese wano tuzze okugabirira bannaffe abo ababadde bagezaako okusiiba naye nga tebalina bambi busobozi tuzze okubalaga nti nedda tekiri ku kinene nene akakatini ke tuyina nga tuyita mu Uncle Karim kasobola okubako nekikayamba n'okuyigiriza ensi nti baganda bange omubaka bwe tuddako mu Quran yagamba nti waakiri bw'oba toyina kyowa muno lumamu entende eyo gy'oyineemu ogirye ne mugandawo bwe muganda wange amanyi entende omanyi obutini bwayo naye omubaka yagamba nti waakiri byonna we bigaana eyo entende emu entende yemu girumemu ogirye ne mugandawo awo nno we tujja amaanyi ne tusituka tuvume nnyo bannaffe abakkiririza mu nzikiriza ez'enjawulo naye gwe muganda wange ali eyo alina enzikiriza gy'okkiririzaamu kiki kyokoze okusaasaanya enjiri ng'oyita mu kikolwa ky'omukwano okwagaza abantu eddiini yo tuleme kubeera mu mayumba gaffe koola oyo yatutonda naye nga bwe tufuluma wabweru tufuluma nattima na bukyayi twagala omwagazi n'essanyu eribeera mu mayumba gaffe nga tukowoola eyatutonda nga tukaaba tusaasire omukwano ogwo gwatutaddeko ne gwe tukozesa nga tumukoola tufulumeko ko nagwo ate tube enjiri eri abalala abantu b'eggwanga eno abayimiridde n'abanaku nga ffe Mukama bawe omukisa tusabire nnyo bannaffe abali ku ndiri bannaffe abatakyasobola kwewalula nga basitule temuggwamu maanyi akaseera ako buseera kajja kuggwawo tuli nammwe era tugenda kubasabira muwone tugenda kubasiibira era tugenda kukoowoola tuwanike engalo zaffe eriddunda oyo amanye ebizibu byaffe era abiddamu oyo omwenkanya atasala musango na buluvu abasaasire baganda bange Uncle Karim nyongera okukusaba bantu bangi nnyo b'okutteko mbadde nsaba tukwate ku Jamie Culture mu kisiibo kino leka Jamie Culture abe projekiti y'ekisiibo kino paka nga azzemu okuwooleza eggwanga tujja kumufuna
sikisobola nzekka kuba munange ate mmwe maanyi gange wadde ebiseera ebisinga nange nfuuka amaanyi gye muli naate bitandikira ku mmwe byonna. Mbadde nsaba muneme kundekerera. Abasese basese, abayogedde bayogedde, ne baana ba Katonda abali eyo mbadde mbasaba ku luno tukole ebiremya abo abaseka tubalage nti akabonero kwagala kasobola okuwonya omuntu. Baganda bange abali eyo abalina anxiety eza buli kika, abali depressed, abalina obulamu obuzibu temwetuulako ebutabika, waliyo eddagala, waliyo abasawo abalungi, waliyo omusawo Jeni, waliyo Dr. Simon, waliyo omusawo Joani n'abalala bangi nnyo balungi nnyo ekitenkanika. Bajja kubayamba, mujja kuwona. Nebaza Mukama okumpa omukisa omulala okuddamu okuweereza eggwanga. Era kyovala buli interview gye nkola ngikola nga yesembayo nve mu bulamu bw'ensi buno kuba simanyi kijja nkya. Wabula nnyongera okubajjukiza nti Katonda ye Katonda, ffenna yatulamula. Bweba okyavumirira muganda we yeetunda afune ekikumi, bw'oba okyavumirira munno olw'ensobi zayiseemu ng'akula, bw'oba okyavumirira munno alya kasasiro, bw'oba okyavumirira munno akutte mu nva z'omuntu ng'enjala emuluma, ate munaye Katonda talaba ekyo. Tetugamba nti okubba, okwetunda n'ebirala birungi, naye tulekerawo osalira bannaffe emisango. Gwe bw'oba osalira munno omusango, tunule mabegawo gye tutali, gw'oli mutuukirivu. Bw'oba okyatemera munno ku kiti kino kye batemerako ennyama, omuswaze mu nsi era omulage nti si wa buvunaanyizibwa, gw'okakasa tokolanko ku nsobi, gw'otuukiridde. Tewali muntu atuukiridde ku nsi, n'ezimalayika tezituukiridde tebabalimbe. Eng'ombe yagireeta simuyisaamu maaso, naye nkizudde kubanga sitaani nayo yali malayika. Era ensobi zonna sitaani ze yakola yazikola ekyali malayika paka Mukama waffe bwe yanyiga n'agikuba tteke n'egwa ku nsi, ekitegeeza ni malayika zikola ensobi. Tuzze wano leero, tuzze okugabula bannaffe abanaku nga ffe. AK Fashions ekikoze, AK Fashions ngeyita mu CEO Mr. Karim ekikoze. Bantu bangi bannange muyiwe emmere, musiibye mu kisiibo kino ne mulya ne mugegera, musula mulya. Naye nga bannammwe bangi bambi bandiyagadde okusiiba, naye nga neddaaku tebagiina. Owulira otya nga tewali neyiba gw'omenyedde ku futaali bakuddaako oyo gw'obadde oyiwa buli kanaku. Emmere ekolima. Saagala olya ebikolimo. Baganda bange, tujjanjabe ensi yaffe nga tuyita mu kuwa. Tutandika okuwa olwo tufune eggwanga ery'omuwendo era ery'ettendo. Kuba Katonda n'ensi yange katuweereze weewaawo. Buveera tunaabugula nti kambawe n'obuveera weewaawo. Buveera buno amatu gano gali 20 natugamba tugende tuyambeko bannaffe mu kyali sisite abafa gamba mzee naawe olimba nnyo ate tubawo ebyokulya tubaleko n'obuveera banti ate banabitwalira mu ngalo ate bisambi yagala tugera mu gomesi oba kali mama nosika mbadde nsaba ku lw'abakyala banno ebintu bino oneyanjiza okugamba mbadde nsaba mu bigambo byo enkuba etusazeeko simanyi ngeri tugenda kukola naye mbadde nsaba mu bigambo byo neebalizeeko Mwami Karim eyakoze omulimu guno n'enteekateeka eno owa AK Fashions. Sebo Mwami Karim tweyanziza nnyo sebo bakanfukamire ofukamizi tweyanzeege ojjozeewo ala akongera omukisa nyimiridde ku lw'abakyala bannange nga tweyanza nga tukwegayirira nti taata wojje ala akuddizeewo kyosinga okwagala oba akuddizeewo ekinene. Assalamu alaikum Hajji Karim. Mwebale kusiiba era yagambye kyagenda tambulwa naffe paka ku Idi. Mujje bamaama, mujje omwami ono alabe nti ddala ebintu bino bituuse. Yagambye agenda kubeera nammwe paka ku Idi. Paka kuki? Ku Idi era Idi tugenda kuba ffenna. Era ngenda kujja wano mbakime tugende tugirye ffenna. Amina.
Anko Karim ndowooza kyokoze okiraba ebiseera ebisinga tekiba ku kinene kikyoyina naye ebiseera ebisinga kiba kwaka katini koyina nokkiriza okawako ne banno omutima gwa Mungu munene nnyo era bino akugamba waliwo omuntu omwe yaŋŋamba nti liziki Mungu gyatuwa ako keyawa ensi tekabera na ttondo ly'amazzi ligwa mu nnyanja ekitegeeza nti mugagga ekitenkanika akyasobola okugabirira bannaffe abali eno nze mbaagala nnyo nno ndi mukwano gwa maama Nusika ne maama Ishamu njija nnyo wano era mbadde nsaba okujja kwange wano ebigere bino Katonda abikozese twemesigala nga tuli kyekimu era nange mbadde nsaba muleme kugwamu maanyi bintu bingi nnyo ebinyiga ebiri mu mbeera mu kibuga kyaffe kino era kitegeeza nti tuli banafu just Mungu yatannata riziki tusigale nga tukola osanga era nga bwalese Anko Karim alireeta abalala netwongera okusituka nze njagala nnyo bamaama nazaalibwa maama n'olugero lwange lwonna lwaba maama temwemalamu maanyi mpola maama Nusika buli omu kyakutteko tetuli nnyo nti tugaba muntu kugaggawala oba kukuta kugweri naga akatini katukalye ffenna mpola Mukama bawo omukisa waawo mami bigambo ebyo bitintini banesaba obeeko n'ekigambo ky'ogamba omugagga ali eyo nga yandiyagadde okuwa naye ng'alaba nga atalina kyakuwa naye kansooka okwebaza atuyambye yebale nnyo yebalire ddala kyatukoledde kyali sisite sife abantu abagagga ennyo naye ng'ate tuli bazadde ate abazadde abasinga tuli basinga omumaaza weewaawo era nkubiriza omuntu yenna ng'alina kyalina era tumweyanza katweyanza wadde tannatuwa tumweyanziza ddala bakuyitaani nze amannya gange oba maamaani maamaani nze bampita maama Solomon Solomon mu Bible yali muntu sajja w'amaanyi bamuyita Sulemaani y'omu ku bantu kugamba baba si yasinga y'omu ku bitonde byali bikyasinza obugezi era ebikyasinza obugezi ku nsi kuno King Sulemaani yagabanga n'agabanga ne yeewuunyisa ne Katonda nsabira maama nsabira Solomon Mukama amuwe omukisa nsaba omwana wo Solomon akyuse kyali sisite eno era aba akabonero k'eddembe mu nsi muno nkimanyi olwaliro tukyalidde abakyala 20 naye mulimu abakyala nga 10 muno tetusobola bonna kubakolaki kubamalayo naye tusabe nti ate wano obusobozi bwe buli gy'olulala ate abagabidde 2 tuweeyo abalala 10 kugamba kigende nga kigazwa kyemmanyi Mukama ayagala nnyo bamaama bali mu kyali sisite era omulanga gwaffe ajja kugujjukira ne bano abasigadde kubanga mazima abantu 20 kyali sisite erimu abantu abasukka almost mu 7 baba batini naye leka kano kabe akabonero kituufu ak'okwagala eri bannaffe omuyimbi Jamikali kyomumanyi mumanyi bulungi mbadde nsaba omuntu mirireko era omugambe nti interview eno tugimuweereza abeerako ng'alaba omuyimbi Jamikali webale kubaayo era tukwebaza ebirungi byonna byokoledde eggwanga naye tezi wagambye mulwadde katumusabire Mukama amusaasire mbadde sikiwulyangako naye ng'era muyimbi wange ne bbanga amwagala nnyo Jamikali naye katusabe Mukama amusaasire amuwonye kuba akyalina ebirungi byakyakolera abantu sono kinene mugamenti omwagala nnyo tumwagalira ddala muyimbi waffe okumenya abantu abo bwe batyo kulooza nti baagalwa Jamikali ye oba kwewaana ye nga nze muyimbi wange ne bba wange amwagala nnyo ng'omuyimbi we nsabo nebalizeeko mwami Karim owa AK Fashion soka weebaze AK Fashions kubanga ate musobozesezza okutubeereramu AK Fashion tugyebaza nnyo tugyebaliza ddala sife ffekka beeyambye bangi beeyambye era katugisabire Mukama agyongere ekisingawo eyongere okuyamba abantu yatandikibwawo Mr. Karim kati mbadde nsabo neebalizeeko Mr. Karim
Mr. Karim sebo tukweyanzeege byokoledde eggwanga lyonna era tusiima tusiimye nnyo kuba teri katono buli kimu kiba kinene mu maaso g'omuntu era tumwebaza katumusabire Allah amwongere ekisingako awo ayongere okuyamba eggwanga. Mr. Karim amatu 20 buli omu afunye sabbuuni obuugi omuceere ne sukaali kakati nonna kakabonero kalagaki nti ebiseera ebisinga okutambula n'oyo munno alumwa tekitegeeza nti munafu naye ate ekyo Allah Katonda waffe gwe tusinza Kristo gwe tukiririzaamu naye yakikola bwogenda mu Acts bwogenda mu John n'ebitabo ebirala kye yatukuutira ne Matthew yakikoonako tigwe munno ayina engoye gwe munanga ayina engoye 5 bwoba n'olumuluwe munno omuwonyo okuyita obute 5 tosobola zambala mulundi gumu kubanga kyekituufu kiri nti bwe tuba tugenda mu kabbuli oba mu ntaana zaffe tekina kitugenda nakyo. Mbadde mpita mu kusoomoozebwa omwaka guno ndwadde omwezi gumu n'ekitundu naye mu lutalo lw'okulwanira obulamu mbadde sirowooza ku kitanda kye nnina mufaliso gwe nnina TV gye nnina nangatto ze nnina waliwo kimbadde nsaba kibadde kimu nti Mukama nnyamba ompeera olunaku olulala ku nsi nyongere okuweereza abantu bo. Mukama yannyamba n'enzisuuka era kati wendi naye ntegedde valu y'obulamu ne valu y'ebintu bwe baganda bange abali eyo ebintu bibabaniramu bwereere kalina ennene zozimba n'oyiraba n'omusulo ne kasasiro olw'okuba obalengera obuyumba bwe buli wansi nnyo olunaku bwe lulikya n'ogenda muganda wange byonna basobola bw'oba musiraamu basobola n'obirundiramu embizzi oba tokyalina kiddako bw'oba mulokole basobola n'obifuula ebbaala so tukiririze mu kuyamba kubanga Katonda yatonda famire eno nga tuli bangi nnyo singa twekwata tusobola n'okumegga olusozi olukyasinza obunene anti buli atuuka asika munne olwo ne tuluwalampa paka ku ntikko ate tolina kyosalwa bw'oyamba omuntu nga mama Onosika nga mama Solomoni n'abalala sirabangako omuntu ayavuwadde lwakuyamba era ne Bayibuli egamba ogwo omukono oguyamba guweebwa omukisa okusinga ogwo ogutwala. Weerondera omukisa okuyamba kyekirabo eky'obwereere kyokka ate nga kyekyasinza okuba eky'omuwendo. Bannanga abatulaba muganda wa Mr. Robert owa Forest Resort Reza twegatteko Saalongo Senior Citizen owa Fitness Sport Munyonyo twegatteko mu lutalo lw'okuwa luno CEO 7 Stars Beauty World twegatteko mu lutalo lw'okuwa luno n'abantu abalala balina companies ez'enjawulo taata agaba Engineer taata agaba Titus twegatteko mu lutalo luno Honorable Geoffrey Lutaya Brazilian mutwegatteko Mr. Ntale mutwegatteko mu lutalo lw'okuwa luno n'abalala bonna mikwano gyange besitamenye mutwegatteko kisoboka singa ddala twegatta twagala ensi n'ensi erabire ku ffe tuba akabonero k'eddembe olwo nno tuleme kaabirira nnyo abatasobola kukyusa nsi yaffe kuba bajja tumenya emitima tusobola okyekolera. Mwebale kutulaba twatandika n'abantu 2 tuwezezza abantu 3,000 ffe kyamuwendo tetwagala nnyo era ne tuweza 10,000 tulisigala tugamba nti weebale Mukama